Mpale nnyo Ismail Nsubugate mu mawulire amalala ge tulina abatuuze e Kanyanya mu St. Peter Zone ekiri mu division y'e Kawempe bakeeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'omukyala ku kyalo kino okusalako muganziwe obulago n'amutta. Ettemu lino okubaawo omusajja akyaliddeko muganziwe ono mu kazigo ng'eno gye bamutidde. Teddy Nabasa yagambibwa okukakana ku muganziwe Joseph Mayanja ow'emyaka 30 n'amusalako obulago n'afa. Ettemu lino libaddewo ku ssaawa 11 ng'obudde bukya mu bitundu bya St. Peter's Zone e Kanyanya. Kigambibwa nti ababiri bano baali bayawukanira dda ku erosi y'ekyalo kyokka ne baddingana ng'omugenzi abadde atunda nkoko ku katale ka Kwota Zone e Kanyanya. Bayawukanira ku erosi bino olugudde abantu mato ne bakungaanira gibadde miranga na biwoobe olw'ekikangabwa. Abaana abo nzenna bajja ku kyalo nga nze mbakozesa ne batwala ku nnyumba kwensula ne tubawaako bizinesi bwe basula nabo. Yoze wakedde ku makya eggulo ne musanga ne mumuuza wasuzeewa nga ndaba okedde nnyo ate nga nze mba waka. Nze nangamba nva ku katale. Nabasa oluse muganziwe n'akonkona mulirwana Justin Babiri n'amutegeeza gy'alaba ekituuse ku muganziwe. Manyi nange omukazi ndabye kumpita leero ssaawa 11 era neebaze mulese mu nju sibimanyi. Kati omusajja nangamba mbu jangu ondabire ku muntu wange ansobedde. Beekozeemu omulimu ne bakwata Nabasa ne bamutwala ku poliisi y'e Kanyanya nga beewala okumutuusaako obulabe. Kano okuba bubadde bujja olw'ensonga nti waba abadde amutumye kangutuse oba n'empale alabika abadde abimutumye waka wa mujjawe. Ab'enganda z'amayanja bategeezezza nti baali bamulabula dde okuva ku mukazi ono naye nga tawulira. Joze omukazi akola bw'ati ne bw'ati. Joze ono n'atuuka okunkyawa ng'ayita ne ku mulyango gwange nga tanyega kigambo na kimu leerwa mukazi we. Wasa omukazi oyo ne baawukana n'amugoba waawaka. Omukazi n'ajja n'apangisa kati Joze abadde ajja buzzi ew'omukazi naye omukazi alabadde alabika ye ayagala kudda waka. Amulinamu abaana? Tamulinamu mwana. Nannyini nnyumba zino Sebowa George agamba nti omukyalo ono abadde mupangisaawo okumala emyezi 6 era ng'amusasula bulungi nga naye kyakoze kimwewuunyisiza. Era noiza omwezi guno Okitoba yasatulanga ennaku z'omwezi 4 ne mwana erisiiti Teddy Nabasa simubanjangako nga yo adduka misinde najja eri gyensula n'asasula. Kabangale ya poliisi okuva e Kanyanya etuuse mu kifo kino n'abasirikale abalala ne bajjawo omulambo n'okukungaanya obujulizi obulala era oluvannyuma gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriwano Patrick Onyango ayogedde ku ttemu lino. Ne basanga nti yeekyulidde omugenzi kirabika bamuseebuki bamuseebusi kati ne bakwata Teddy ali kati naffe eri Kawempe. Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino.